Police mu district y'e Kisoro ekutte abantu 5 nga bano bateeberezebwa okuba nga balina kye bamanyi ku kufa kwa Nyiramugisha Joy Ntwari ngono yattibwa nga 26 omwezi oguwedde ne bakuuliita n'ensimbi z'obukadde 16 ze yali atunze mu kibanja kye. Enjege eno yagwa ku kyalo Kamonyisere ekisangibwa mu Northern Division mu kibuga ky'e Kisoro ng'omukwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo mu district eno alinayitwe Boaz akasizza ettemu lino n'ategeeza nti omulambo gwa Nyiramugisha gwasangibwa mu kiyungu nga guli mu kitaba ky'omusaayi. On 26 June this year, we had a murder case on one Nyiramugisha Joy, female adult 64 years, Mufumbira, and a retired teacher who was staying in Kamanyisere, Kamanyi Ward, Northern Division. This woman was murdered in her own home. Abakwate kuliko Peter Ndagijimana, omutuuze ku kyalo Karumena Cell, Isaac Nkurukiyimana, omutemi w'ennyama, abawala abakola mu bbala 2 okuli Angela Otuze ne Angela Muhawenimana, kw'ossa n'omuvuzi wa bodaboda William Nzamoye nga kati bakumirwa ku poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Division Nkurukiyimana Isaac, 20 years. 27 years kandi ogu ni omuntu ari gukora habucha ey'okuguza enyama. Owakashatu ni Butaze Angela, a female, 22 years. Another one is Muhawimana Angela, a female adult, 20 years. Omu ku bakwate atutte abasirikale mu kifo ebakolera ekikolwa kino n'okubannyonnyola byonna ebyaliwo nga ye bamuwa gwa kulabiriza n'okubatemyako singa wabaawo ajja. Bo babiresere sikoleni bakaba bemerere nabyo hari hatoyi nanyemerere hano harwije aba ogumusigaze na noriya nondeje tariho bo batahire mu nzu bari gukora saje kwamura kugatuma. Boaz obubbi n'obutemu obukudde ejjembe mu Kisoro abutadde ku bavubuka abataagala kukola ng'ate ssente bazaagala nga basiiba bataayaaya olwo mu kiro ne balumba abeekolera ne babanyagulula ssaako n'okubatemula. Joan Katushabe yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV agaaleero.